Ekivulu kino kyetabiddwamu ne bakomediyani. Wano Pastor Bugembe yayimbye ennyimba saako n'okusabira abantu. Osobola okusonyiwa n'omuntu eyakola obubi olema okuyingira omwaka omupya nekko. Kraish Nsamba ne Abu Batuusa be bakusakidde eggulye lino ku Lwabukedde TV1. Mwebale nnyo abasasi baffe. Ate omulabirizi w'obulabirizi bw'Eruweero Eridadi Nsubuga asabye abayinula okuddaabiriza enguudo kuba abantu bangi bafiiriye. Buli kiseera mu kuzimba ekereziya. Ye Dr. Frank Abuya omusomesa okuva ku Mobuzi akubiriza abayizi abali bulumu obutejjajamya. They should protect themselves and enjoy carefully so that we continue living in harmony. We are there for the future generations so that we enjoy what we work for. Bwana mukulu w'ekigo ky'ekangulumira Reverend Father Morris Kigoya asizidde mu misa ku isomesa ky'Ebukeke Kayunga n'alagoba ennyimbi olwengera ebintu gye bitamuzi. Reverend Father Kizito Nkongo okuva e Bukalasa yennyamidde olw'enguudo embi eziri e Bukomansi embi ategeeza nzingamiza enkulaakulana mu kitundu. Gavumenti esaana eyiyeyiye waakiri egende ng'ekolako ebitundu ebimu ebirabika okuba ebibi ennyo ebirala erijja n'ebitereeza gye bujja. Obudde nti abalimi n'abasuubuzi bafiiriziddwa bya nsuso mu kutambuza ebyamuguzi byabwe so nga bangi batunuulidde abyogedde akulira n'okuyimba misa ku kigo ky'e Makookolo mu ggombolola ekitande Bukomansi embi. Naye ebintu by'abantu baabano babazizza. Oluguudo lw'engenda okwogera kuyinza obutalumanya naye tulina lwe twasondera amafuta n'omubaka wa Bukomansi South ne tulukola. Ebyo ebidunga Eklezia St. Mattia mu lumbi Kampala mukadde bagabudde ekyemisana n'okuwaayo ebintu ebikozesebwa bulamu wa bulijjo eri abantu ababyetaaga. Bino bikuŋŋanyiziddwa mu Bakatoliki mu Eklezia ab'ekibiina ky'Abasamaliya abalungi nga bakulemddwa mu bwana mukulu ekifo kino Reverend Father Musukulumo Kiwanuka Aloysius. Obola batugamba tuyambe abanaku kuliisa abanaku twambaze abanaku olwayo ku makya mulumba tugabula abantu abanaku abantu mikwano gya Yesu batana kye balya batana kye bamba tubawo ebyamba tubawo ebyokwambala tubawo akokulya. Omukwatagayo w'ekibiina kino Jimmy Byaluhanga ategeeza nti nikikolebwa buli lunaku olukulu okusobola okubudaabuda abantu abo. Omuntu oyo atasobodde kufuna ssanyu, omuntu oyo atasobodde kufuna kyakulya okusanyuka naddala nga Yesu Kristo ebadde yakaberengeri. Twetonda olw'ensobi eyo ngenda kuba nkutuusaako emboozi y'omulabirizi Nsubuga nga tukomyewo oluvannyuma lw'okuwumulamu. Enkunga y'omwaka Vimba! Ulira enkunga mazira tone ne suna beni mwanike enkunga Nija kuba emikono wankulu Enkunga y'omwaka simba omuti kuma obutonde okuyingira kwa mutwalo gumugoka ate abato abakadde abalina obulemu abalonga abafaanagana n'abanene abateesobola 5 zokka VIP emitwalo 4 emmeeza yakakadde kamu okulinnya teweepanka okulimba kibiina yeweerabira wano juzi wakoma ku mwanjo.
bw'obuliwo mukama gw'omuwa tewali naye gundimanya olaba kuwo mwaganya kumwepena kyesigula mugondelenga oline bimwe byagana bireke bite byesonyiwe muweereza olindirire ebyategekebwa sengalo mu maaso omutendo oyo bunyise bya katonda bamanye bonnebyo lipo kumwenye nange bwembiwe banga katonda oyo yatangirira ebibi gw'otolaba neweesanga ng'obulamu buladde manyi okufa kwansalirwa nayandese nekolere bwe neebaka yandokolo butayitirayo omusaayi gwe gwayika ku lulwowo n'ebbanja liri bwe yajezebwa gw'osanyuke kale sitenda waliwo mukwano ku muti oguyimbula gwe mu kibi bwe yabambibwa n'akutuka ffe twalokolebwa wuliranga situlibwa mu mutima olw'ekyo oyise engalo mu maaso omutendo oyo bunyise bya katonda bamanye bonnebyo lipo kumwenya nange bwembiwe banga wuliranga situlibwa mu mutima olw'ekyo oyise engalo mu maaso omutendo oyo bunyise bya katonda bamanye bonnebyo lipo kumwenya nange bwembiwe banga lipo kumwenya nange bwembiwe banga lipo kumwenya nange bwembiwe banga nkulisaayo nnyo mukuumulamu okwo kino bebali wabano sawuli waliwali kujigirira ne brother wa mwali yesibe kukabafumbo halifa abafumbo mujeko okubanga mwesikuze ddala kukabanga mwemusinga obungi kusinga busobozi obungi musinga abanalira oti mwempanyegere yegerezi yenkulu mujeko okwesiba kumukama obulamu bwamwe bwonna nga kusonda ddala nga kufula obufumbo obuti obutukuvu mwebale nnyo abasasi baffe ye omulabirizi w'obulabirizi bw'eruweero Eridadi Nsubuga asabye abayunula okuddaabiriza enguudo nti kuba abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe mu bubenje. Okwogera bino yabadde mu kusaba okwa Ssekukkulu ku Lutikko e Luweero.
omulabirizi w'eruweru Eldad Nsubuga asabye ekitongole ekikola enguudo okutereeza obulungi enguudo zaffe okulaba nga obubenje bukendeera. abyogedde mu kisaawe Kasekulu okubadde ku lukiiko eruweero. Kinga bwe tutegedde nti enguudo nfunda ate nga zirimu n'ebinnya tugenda okwegendereza. Kuno kwe kusaba kwa Kasekulu okusembiya omwaka guno ng'omulabirizi w'eruweero kuba ateekateeka okuwummula omwaka ogujja nga pena omwezi ogw'omusanvu era nkoleko bagenda okutuliza omulabirizi addako. Omulabirizi asabye abazadde okuteekateeka abaana baabwe nga beeteeketeekera ebiseera ebijja mu maaso. Naddala abavubuka bangi kuba bano be bakutte bavubuka olaba abavubuka ab'amaanyi abandibadde nga basobola okukola ne beeyigirizaawo. Naye nekikkiriza nti wakikkiriza nti bwe buli beera omudde bwe buti mu biro bwe biti oliba owaayo obuyinza oba obuweereza omuntu omulala n'atandikira awo. Kwokusaba okubadde ku kanisa y'obusaabadinkoni bwe Nateete kukulemebwamu Ssaabadinkoni Venerable Kanono Godfrey Bike Buwembo. Mu kusaba kuno basomedde omubaka w'omulabirizi w'ennamirembe Kituluwalira nga kukoleddwa Reverend Kanoni Abraham Lubega Kisaakye yennyamidde olw'ebikola eby'enfumbekedde mu ggwanga okuli ettemu okwokya amasomero n'endwadde ennyingi. Babasobozi mu ndero abagaba lw'okwirenjakera ebintu byabwe bingi mu nnambambula gw'omuliro mubeekirewo ebituka mutuze bangi. Ye Ssaabadinkoni Buwemba asabye abantu okukola ebikola ebireeta emirembe mu bulamu bwabwe. Mu kubeera n'emirembe Katonda affe alina okugituwa ate okujagala kugigoberera n'okujagaliza abantu abaki. Ne Ssaabadinkoni Luzira Venerable Kanoni Moses Bbanja agumudde abagagga abagufudde omugano okwesa ensimbi zaabwe okutulugunya abantu abanaku abagobaganya ku ttaka. Abyogedde mu kisaawe Kasekulu kwakulemedde ku kanisa ya St. Stephen's Luzira. Era ng'okumalwako ebyabwe kuba ne bikyali awo nezwana bakumadde nga nabo balukumiddwa nga nabo balakyokumirwa abakumatibwa police station nga ziggabwa. Baba bakuba poliisi bajja wano mu kyaki ne basaba n'abatwala bantawule kuvumirira nabo bajja wano mu kyaki ne basaba. Ku kanisa St. Luke Eseda mulabirizi w'emikono okusaba kukulemeddwamu Ssaabadinkoni Kanoni David Mpagi nga alimu n'omuwandiisi wa lukiiko Kanoni John Sebudde. Ssaabadinkoni Mpagi asabukudde pulaani y'ekkanisa empya ey'ekitebe ky'obussaabadinkoni egenda okutandika okuzimbibwa omwaka ogujja nga yakumala obuwombi obusukka mu busatu. Ekirala nti ne population yaffe ng'abaseeta omuwendo gw'abantu obungi gugenda gweyongera. Kanoni Sebudde ategeezezza nti Ssekukkulu mukulu si kulya mmere kukutana kucakalabula okulongoosa ebikolwa byaffe. Seyagaba emirembe era bwakutyavaga nti totyamba leetedde amawulire ag'essanyu. N'abakkiriza beeteremukusiza kwa Ssekukkulu mu bizinga by'essisi basabiddwa obutakkiriza bintu bya nsi kubajja ku mulamwa. Byekugenda nga kinyamwe abaavu abanyigirizibwa nga mwalabibadde batanze abantu bano bijja kubalakira. Okusaba kwetabyeku ne RDC Kalangala Judith Najuma Senkoli ng'asabye abakkiriza bonna okukolera wamu era benyigire mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Naye enkulaakulana abamu tebaagala kujyaniriza. Buli we balese enkulaakulana yonna gitezeeko. Ali ku Bukedde TV 1 tukulamusizaako ne tukwebaza okubeera ng'otulaba. Gano ge gataliiko mutuntu nga gabi ya mizannyo yenze Mpagi Farid nga tutandikiddeko mu liigi y'eggwanga erya Bungereza gye bayita eya Uganda Premier League egenda kuddamu olunaku luno olwaleero era nga emipiira gigenda kubeera emipiira 7 mulambiira gye gigenda okgenda mu maaso n'okubeera nga gizannyibwa ku bisaawe eby'enjawulo. Kilabu ya Arsenal abakulembeddemu n'obubonero 37 be bagenda okubeera nti no bali mu nsiko olunaku luno olwaleero era nga Arsenal oluvannyuma lw'ogenda mu maaso n'okuba nti no abazannyi baayo abasinga